kati omwana lumu yambuuza nti nasoma n'oyo gwenda ba mu URA ate nze nafuna ne first class degree ye yafuna second lower kati ye ali mu URA nze nasaba saafuna ekyo kyandema okuddamu nakati sikiddangamu. Ensonga ya Buganda si nguudo nnyo nga Captain Mwanga bwayogedde. Ensonga ya Buganda eri ideological. Waliwo abantu ekibali ku mutima. Sebo kano ndawula. Waliwo abantu ekintu ekibali ku mutima, ebirala byonna bikola naye nga balina ekibali ku mutima. Ekitannaba kuvaayo bulungi kiri ideological. Kikyetagira ddala okukyusa nga tutandikira ku bano bennyini basiniya. Bano balowooza nti Museveni balwana nabo naye ate kituufu nti yabeerabira. Si bwe guli? Obutafaanana ng'awalala baba Buganda bakimanyi ate nga kye kituufu nti be baleeta NRM mu buyinza ate nga kye kituufu. Si kye kituufu. Kati bagenda ne batunuuliranga bo abalekebwa ebbali. Ate abalala abataamuleeta kati ng'oli bwayogedde ab'etteeso n'abawa ne babalaba ku mwanjo. So they own Museveni, which is good. Museveni bamwagala ng'omuntu era balaba nga muntu waabwe. Kati tebaagala asimbule kagere konna kumuvaako. Manyi mu nsi muno abantu baagala nnyo okubeera recognized. Abantu baagala nnyo okulabibwawo. Ate abantu baagala nnyo buli kaseera okubeera ku mwanjo. Oli ne bw'oba tolina ky'omuwadde naye n'ojja n'omwogerako wano. Kigambo kikulu nnyo. President najja n'amwogerako. Kigambo kikulu nnyo. Edda president yakolanga enkiiko ezasinkananga ba mobilizers ne ba cadres mu Buganda. Simanyi wajja ezadda. Ezo zaalaganga omukwano n'oluganda olwa NRM ne Museveni olutaggwaawo. Kati abantu balabanga Museveni atakyali nabo. Kyovulaba n'omuyimbi ava eri wa myaka 2 mu field naye n'atwala abantu. Ate nga tateekwa kutwala abantu because ideologically abantu ba Buganda ba Museveni. Naye balina ensonga eyo olumu etali material naye ng'eri ideological.